njaga tutandikirewo nga tugenda kufuna obudde bwe tugenda okuwa nga twogera ku kibiina kino kya DF naye njaga tusooke ne ebitambula buno obudde mu bibiina byaffe. Chairman Councillor Isma nalabye Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'ajjayo empapula. Abantu bayogedde bingi, essanyu lyabadde bingi, n'abatini ne banakuwalamukko. Alina statement gye yakola emabega n'agamba nti abantu abamu baali baagala otulowoozesa nti tuve mu kalulu kano ate nga tulina okukabaamu. Njagala nkubuuza, Honorable Kyagulanyi mulimba oba si mulimba? Ekituufu kiri nti bw'obeera mu byobufuzi ofuuka nkoko njeru, ofuuka enkoko nga njeru, era bwe kitaba ekyo oba ogenze ku kyalo kye bayita nkoko njeru. Honorable Kyagulanyi statement gye yakoze nti bwe twava mu kalulu ka 2021 abantu banyiiga. Abantu bwe banyiiga buli omu yali akola statement ye okusinziira ku bunyiivu bwe yalina. Era waliwo n'eyagamba temubiddamu. Ate ali mukomera. Temubiddamu, ebintu ebyo temubiddamu, nabagamba dda omusajja tasobola kuvaako naki. So abayogera ebintu ebyo bo tubattaminge tutya? Zaali ndowooza zaabwe. Were they right? Naye ng'omukulembeze yali ate ayina okuwuliriza eddoboozi lyabo abatanyiiza ate kutuuka ku leve egamba tetubiddamu. Bw'osanga ebiku mu nnyumba yo togikumako muliro. Nti ebiku bino kambyokye mbiwone, naye ye ennyumba ogisigaza. Kituufu abantu banyiiga ne bagamba temubiddamu, era assessment gye yakoze yabadde alipresentinga ebimu ku birowoozo bye yafuna ng'akawulu kakoze ki kawedde. So nga ye omukulembeze kiki yasalawo? Nga ye omukulembeze yakitunuulira zaakyogera bulijjo nti tulina okukyusa gavumenti eno nga tugikyusiza mu mateeka, mu mirembe. Kyova olaba nti naye bwe yabadde agenda okuggyayo empapula yayise mu mitendera, teyakukusiddwa kugamba nti engeri ye gyali pulezidenti era ye ayisibwe manju, yayise miryango mu geeti ya NUP, yagenda n'ajjayo empapula n'azijjuza era yazikomezaawo. Naye mukomyawo empapula bannamawulire babadde bamuinterviewinga kubanga balina kye bamuteekako nti ye tavuganyizibwa era tewali mulala yajjeeyo ki yajjeeyo mpapula. Naye osaaga sinnatuukawo njagala tusooke wali Honorable Kyagulanyi tugenda tuuka ekiseera nga tukyamwesiga ate tutya nga ebigambo bibyawukana ku byaba ayogedde. Okikkiriza oba ne? Sisobola kukikkiriza nti tetukyamwesiga kuba yakoze statement no kyeŋŋamba nti bwe ekiseera kinaatuuka ebigambo bye nga atandika obbiwakanya tugenda tuuka ekiseera nti tukyamwesiga. Ate awakanyiza kiriwa? Bwe yabadde ayogera yagambye waliwo abaali bagamba, teyagambye nti nagamba. Wulira statement eno teyagambye nti yagamba nti tuve mu kalulu, si gwe bw'ogamba waliwo abaali bagamba. Kati njagala ulize statement eno. Ntya mu bantu ne bagamba bannange tugende tulonde. Yes, abantu bajja kulonda naye mbanga abawuddisa kubanga ne banalonda abanalangirira bajja kulangira mu birala. So kati ntandika nti ogamba nti ate tugenda mu kulonda ng'embeera ekyalinga bweri. So okulonda tekukola makulu essaawa zino era kiba kyabwebuusa ku ludda lwange okudda ne tutandika okwogera kulonda. Kubanga naffe abali mu kuyamba Museveni okuperpetuatinga obwannakyemalira bwe nga tulaga abantu nti waliwo ekifaananyi ekituufu. Sasa neyanziza njiwulidde bulungi. Era omukulu naye yaginkuŋŋaanyiriza era tujja mwebaza. Nkubuuziza ekibuuzo nti tugenda tuuka ekiseera nga tetukyesiga bigambo n'oŋŋamba nti yesi yakola statement balala ye baagikola ki? Be baagikola
naye naye eyo program ya 2021 ng'alaga nti singa ngamba abantu tugende tulonde mba ntandise bakola ki twagomanya oluganda kukyakoze bawuguusa bawuddiisa okiriya bulungi era n'agamba singa tujja mu kalulu ka 2026 nga gavumenti eno tekyuse tubeeranga abalaga eggwanga ensi nti waliyo demokrasi ate nga teriyo. kakati programu eyo sina ya 2023 programu eyo yeemabegako ati 2023 eringa 2022 sembeza naye oyina ekigambo ky'obuuse yagamba mu kaseera kano okawulidde ako nzija yes kituufu yagamba mu kaseera ako lwaki njaga tunya statement zino nti singa tujja ne twesimbawo nga gavumenti eno yekyaliko mbeera ni mu kuwuddiisa abantu ate mba ndaga ensi nti mu ggwanga mulimu demokrasiya kyekikyusi kakati bwenzirayo ku statement nga bwe yagyogera buli wabaawo emboozi n'ogitandikira gyekoma amakulu gayo gyetandikidde gabula tobolaba njagadde ngitandikire kuva nawedda naku kapaati kenjagala naye ngiwaddeyo yonna ogiwaddeyo yonna njagala kuddeyo we yatandikira yagamba nti mu kaseera kano bwe tuba twogera ku kwesimbawo okwa 2026 mu kaseera ako njagala ojjukire bulungi tike kaseera akaali kasinze okubaamu abantu ba NUP abaali mu makomera abaali abasibe abaali babuziddwawo ensonga y'abakibalama bamubanja abantu ng'omukulembeze wa NUP n'akugamba nti bwe twogera ku kwesimbawo mu kaseera kano okwa 2026 mufunye bulungi mbanga awuddiisa abantu kubanga ebyaliwo mu kaseera okyokuwuddiisa abantu yakireese wano nti singa tujja mu ngamba abantu nti ngenda kwesimbawo mu kalulu akaddako mbanga awuddiisa abantu ensonga yange wenjizimbira oli ku kiri kye yakoze ndi mu kaseera kano ovudde ku pikica ennene nedda pikica ennene ekisooka kye kireeta ekya 2026 kino ekyasooka nti bwe twogera ku byokulonda mu kaseera kano nga twogera ku byakulonda tubanga abawuddiisa abantu lwaki wali okkiriza naawe nti tasobola kuwangula General Museveni asobolera yamuwangula statement agikoze njagala kugamba tosobola kwesimbawo na General Museveni ne bakulangirira uliriza okulangirira kwa njawulo n'okuwangula akawulo kwa njawulo si byanjawulo omuntu yenna bw'amala okulondebwa n'olondebwa abantu ekiba kisigadde abeera returning officer obanga bwolaba kyeyamaani byabakama okulangirira nti Bobi Wine his excellence Kyagulanyi Ssentamu awangu nze nawangula akawulo akawedde nalaba abantu abawangula akawulo ekkoloni nga tebalangirirwa nga bawangula era nga DR form zalina asinga abavuganye nabo obululu bina naye nga ate returning officer wa district asoma muntu mulala nti yawangudde akalulu ebyo nabirabako era kyovolaba nti bwomala okuwangula akalulu ate n'okulangira nalwo olutalo lulala kyekiri kye yali agamba nti General Museveni omuwangula naye okulangirira kirala kitegeeza oba tomuwangudde mba muwangudde akakasiba takulangirira because the question is what has changed now oba yagamba tosobola kwesimbawo mu gavumenti nga twakikyuse era mwagala labisa ekimu ku bikyuse numbers ezeyongedde okumanya nti embeera bweri si bweteekwa okuba zeyongeddeko ekintu kyo kikulu nnyo mu byobufuzi era ng'oyagala obuyinza bw'oba wayina abawagizi 1.4 million n'oba nga mu kaseera kano okunukkiriza miliyoni eziri mu 7 oba weeyongeddeko ekyo kimu ekyokubiri waliwo ebitagenda kubeerawo nga oli byakolebwa neka tebigenda kubeerawo byonna byoyogera nga njagala okuva genda walasita obyogera ng'oli mutuufu ng'owa NUP oba okyegera bulungi era nga protecting mukama wo naye nga naawe muntu okimanyi nti mukama wange
yali mutuufu okugamba nti tajja kujja kugamba abantu nti kaneesimbewo. Waliwo omuntu omuge ngendo osemba naye yali ku palamenti n'ayita bannamawulire n'abagamba singa omuntu omu avaayo neyeesima kujja na Museveni abeera a celebrated fool of this century. Honorable Kyagulanyi is a celebrated fool now. Nedda. Eyakyogera ye Honorable Tamaguzi Semakula. Nedda. Honorable Tamaguzi yali mukyamu. Honorable Tamaguzi ebigambo bye yayogera bibye. Era ayina ensonga lwaki yabyogera bwali. Anti ono ye atakugambye nti senga nzija n'esimbawo mbanga awuddiisa abantu. Ekimu ku lwaki Why can't you protect Tamaguzi the way you are protecting Honorable Kyagulanyi? Njagala kugamba ebigambo bino. Okay, bikole ku research. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe yeesimbawo ayongera okuggula. Abantu baali bakyawa ebintu by'okulonda n'ebyobufuzi. Naye bwe yajja waliwo ekyayongera ne kikyuka. Era General Museveni tafunangako pressure ya byabufuzi nga gyafunye kati. Fene bwe tubeera abantu batano baleeta mamba. Tuveewo. Feffeka. So kati Honorable Kyagulanyi okwesimbawo tali mu kuwuddiisa bannayuganda. So ebigambo bye bifu byasooka okwogera. Ali mu kutaasa bannayuganda. Anti kyenjagala kikino. Ogamba ebigambo bya Honorable Tamaguzi bifu. Bibye ng'omuntu. Kati n'ebino bya Honorable Kyagulanyi nga ye. Honorable Kyagulanyi ekyokuwuddiisa yagamba nti bwe twogera ku kalulu ka 2026 kati not kati statement egenda mu maaso nga kati naye yavuddewo dda kati because kati was a question then n'amala n'akirambulula. Nasalaisimu ngenda kukomawo Rastaman mzinalo katugutereze godde ew'omukulu. Njagala twogere ku ntalo eziri mu byobufuzi. NRM yo olunaku lw'eggulu omuntu yafudde. Ate olwaleero afiridde luba. Okay, zikansooka njogere ku wajju mu lutalo lwa General Shandi ne Honorable Ssekikubo. Actually zentalo mwana za abantu Ssekinnoomu. Twayogerako kalulu kano nti mulimu abantu abajja okujja mu kalulu nga tebaagala change ya waggulu oba sustainability eri waggulu nga baagala kulwanira bifo bo nga bo ekkuse. Kati mulimu NRM mulimu abantu nga batatawanya kituyise kubeezaawo NRM as party tugeze kuva ku president okukka nga yajjanga ye n'agamba nze Ssekikubo sijja kuvaawo wano. But the question is, Ssekikubo alekerani? Alekera General Shande atambula n'omuggo. It's not all about age. Hey, it is about age. Ekyo sikikkiriza bino byange mbuuza. General Otafiire yakola statement nti singa omuntu aweza singa kino kyekyaye kyankisembayo kubanga ekigwerako mba mu myaka 8 omuntu awezezza emyaka 8 aba akaddiye olaba ne kati nkoze eki nkaddiye. It is all about kutereza system. Ogenda tereza otya system weta General Shandi. Ekisinga obukulu guys soketereza it's not all about age. Nze bwe gambye kati gwe kikyombuuza is it all about age oba all about kutereza system? Ati nze General Otafiire angambye emyaka tegikola. General Otafiire waliwo Kanso Juma kyayagadde okukulira lwakuba osoose n'okiga. Ndowooza si ye yekka ne General Museveni yakyogerako. Era ndowooza y'omu naye kube tugamba nti ali ebigambo bye. Waddembo oli ebigambo bye. Owoza emyaka 75 watu kyasobola kukulembera abantu. Saana kulemberwa. Yes. Kati nze omu ku bantu ababaddengawo nga mbuuza abantu nti inezo statement nga oluusi nemba sinnazo nze mbuuza abantu jjajjawo bwakaddiwa battamutte. Ate bamutta naye awummulamu. Kusinziira kwani? Awummula bino hold on okusinziira kwani? Sizo nanzo wanga yinza okubanga ne bwana aba akaddiye nze nkera n'omuvuga nze mwanika ne katu kasitotuuko mwanika segeza tajja tasobola ttamba ani yes okutambula yes naye bwani agambye ndizi presence doesn't matter. It matters ku bantu be anti ate Rwashande w'abaani ne w'abaani tusokeddeyo kyoyogedde it matters ku bantu be okitegedde ekyo. If it matters to bantu be alwanira mu bantu be esemba buli siwe kiri.
andi rashande bongandi rashanda ajja ayina omuggo mujeno Moses ali ajja wabasajja babiri abamuwanirira Kadaga ajja fate beeri kuki tata nane yo bakomaawo nawudde mpulire ne mukikazi wa mama ambazo naye akimye empapula ez'abakadde ali ku kituufu oyo ali ku kituufu kweze ku bakadde banne nze tata w'abaana age is not an issue. This powerful person yakafana okufa ebiseera abadde queen wa Bungereza. How old was she munsi yonna? No kyengezako kulaga the issue tusooke nje kyenjagala okujjayo example papa abadde kwemeka kyengezako kugamba it's not all about age. Bwaba abadde ne prime minister tokaba na site balina ba AD baabwe ne tebalina bahando goka kasota nti bakola bahando la abate babayina twetaaga general shane mu parliament. Yes we do. Ayina kola kukiikirira abantu be twetaaga Moses ali mu parliament. Ashikirira abantu be agambe ki. Very good question. Ati mu bukiise manyi nti kuyimya wali kufulo kwogera ebiseera ebisinga siwe kiri oyogedde ekigambo kya ndowooza nze gatogera ebintu ebiriko obuli nagamba ko nsagala nnyo ebintu bya mbu nawulidde bagambye endowooza nze njagala ondeetere for instance kati kanjogere katini nnyo ku General Moses Ali katono abantu bajumani bakubuza fe abaffe fe abava mu ajumanyi mu West Nile owulidde tukoshoninga kyokujjako mu abaveeyo abantu abagala otegeerera ffe nti abamuli okuntu nedda sebo akecho sikiza actually kyetero okunchakalanya ku pano wano byempite jogo nti gwoweeri tusobola tegerera nawe weeno fike omuntu asobola tegamba kago kati okimanyi nti abantu babeereeyo ne bajja wano nga batutegerera ati banna kino mu kikyuse netukikyuse ensobi ebayiyo fiki gwakkiriza ow'ebbwali okutegerera amakaago naye asobola okutereza kankuwa ekyokulabirako omukyala yali yeetumye na maama Mabira yeegatta kulwa oba bitu esanywa abe mambuka abamugamba jangu ebyo byeberi Kampala fe tumaze emyaka aga tuli mu ntalo okategedde birekera abeeri sokati kwe owadde abajumani babere n'omusajja waabwe kuba be bamuleeta teri abayambe ki abayamba nedda kinjagala soka nze badde nsaba fiki tuleme mukubera baji bayitandoza oba interrogating no inquisitive banna mawulire njagala obeere investigative journalist situka kogendeko kale ne West Nile lwakyo yagala tukaka twogerere abantu abakugamba nti oyo waffe gode tukoshoninga second representation eri bweti fiki ebiseera ebisinga betusindika omuntu ng'aliko ne bakiyambi ffe tumanye endagaano ezimwetoolodde so kati Moses Ali tulowooze nga tunalowooza akaddiye waliwo nawudagamba namulwadde tasobola nedda omanyi health condition naye kimanyi nti Moses Ali obutamulonda ate naye kiyamba ye okusinziira ku ggwe mbuuza bubuuza okusinziira ku ggwe naye kuba mwetoolodde tugeze nga n'abakyala n'abaana be nga kwebali baali bakifulumizaako nina awantu wenalaba yali honorable Nambozi yali awaayo ndoze yali asemba General Moses Ali okujja bakwali kuvuganya ku kiisi kyajjukira bulungi naye n'agamba nti yeroye yasooka mu West Nile baali bamusi nti oba yeroya yekka ali mu West Nile baali bamusi kati ya Nambozi ayina ensonga lwaki asobola osekendinga oyo andi nje ngamba nti Nambozi baali bamusi abava mu West Nile nti wotuteekako otya nti ono yeroya yekka bwe tulina oba eyasooka akitegeeza yayogera concept bangi naye they are not fit for kifo kino linako bakulaze tebalina abantu bangi naye bo bwe batunula kituufu gye bali gwe togamba mbu tebaliyo naye ffe tugabe tujja mu political arrangement ffe twagala Moses ate bamutanda governor of West Nile wadde okamanyi baabe ewaabwe West Nile bamuyitira governor wa West Nile nti nze kyenjagala soke tutegeere ttaano nze n'olumu kyekitera okumpangulula tova eri otegeerere mulala what are the sounds from West Nile kyekisooka ku nsonga yanga ya Moses Ali no not forcing anyone kubanga singa tubadde kati for instance singa tubadde nga ola abantu tusikamuguwa nti waliyo NRM ekiwinji ekinene ate kyo kirwanyisa Moses Ali we would say anedolaba lwaki mulowooza Moses Ali tebalina mulwanyisa no sinto balina wabula teri bamulwanyisa kuba sibalaba njagala ombuleyo force emu West Nile kuba Moses Ali ngembuulire ani kyekyo kyegamba nawe kenyini ofinga this man if you wase ne watuula obutuuzaawo fe kituuko nawe kenyini kyegamba nti nga tonna koshoninga ffe aboogerero soka obuza abantu bo bafuniramu wati nagambyeko nti even their representation okutuulawo obutuuzi bwati bo bamanyi
representation tekiri ku myaka kiri ku interest z'abantu bo kyenjaga tukwata golwaki otegerera bali bo bagai oyo fe gotwagala ajje omusajja omwera actually omukuba ADB naga bagamba mwesali mulwadde naga banne tuterere omusajja ulida linda kazenjogera nchiresi katwako galweti omuchi baita ile condition oyo omwana yali mulambo yalwala omusujja na alemala otero bawulira oyo bamulongosa na sorting bwe yalwala ne bamujjanja banasigaza health condition eyo kye baita health condition n'obulwadde byawo kano bate byawo kanambuza gwe if he has health conditions nenga batu baga to discussing any issues from the head na signing any worker ne programs na kuliza ne meeting signing ati waka ngana okutabula batkwata mukwati ne bana fake last time information ni kata last time nze chendowooza nze enganzi wegala kunyigiriza nzikirize nti jajja wakadi wa musula kasasiro nti oba omuntu ulindako nti oba omuntu wakadi waba awusse gwe byoyagala nzikirize of which is nti no ne example nenzikuwa je balinga ne baba papa abadde kyogamba these people are fools second mwe mwina mche baita dictatorship omaje baita dictatorship linda konga omaje chinje omaje chinje say dictatorship tifike wako anti gwe chairman ne vice woto mwa ku buyinza mmwe Moses ali mwe muloza taina bantu bamwetolodde okuba ntugeze gosotula mu ntebe yo nawulira nze presidential party wa central tugeze ngane bagamba ono IDO ono kyanga gotoba wa mu bina nga iganti abantu ambakiza mu dictatorship njagala semene kano sengo bya nijajja wa myaka 8 bagamba jajja ali twaye mukuba meeting y'ekika nze sisobola gikuba ogomanye ekibeera ngaga jajja ali anti kati fiki nkyenda byemu mpozi ekyenjawulo yinza okubanga gwe gwobuuza ate obuuza owentegeera ey'enjawulo tinze nyiza okuba nina enzikiriza eyange nti tugeze nina ekyamagero kye nnalindabye kukega omuti ayinza oyita ekyamagero oba kategedde tugeze ne baleeta omwana nga yalange nti yagongobala yazaalibwa bw'atyo nga mugongobavu n'abaako enkola gyakolebwa omwana n'atereera nande ekyo kirala naye buno bukadde kyegamba nti bameka bola bazaalibwa nga bagongobavu n'atereera kati kyekyo nti ne bw'aba afunye olubuto nyiza okuba obutaba mwangu nnyo wakuwakanya bintu bimu kubaze gyenkuziridde enkuze nina byendaba ebitali bya bulijjo era nyiza obutetaawo meeting etandika ga jajja kati jajja mwezi ani jajja musajja kati nti nze I embrace judge omuntu omukulu yenna kasitaba nga akyalina reasoning capacity aba akyategeera Moses ali akyagirina sia kyogamba mmwe mwamu student muleza ku kitebo ofuna empapula sifi emugoto kati yavuddemu no ate reasoning yetambula mbuza reasoning yetambula bande batambula bagende we batime empapula ne by the way ye olwokuba nti otugambe nti mugumu nnyo yata inasigala mu motoka efiki gwe mwana nkomewo makanzi Enifik Media. Anze gachaliko wale kwera nga ko linchali Shafiku wanga ndi ne Hasani Musa wamu ne Tamale Henry ndina abakulembeze atugayagaya mu kusonga ezigenda maso mu ggwanga lya tulino Uganda. Ejuma waliwo ensonga gitubadde ne kansala gitwogerako eyo omukulu yagamba nti agenda okwesimba President Museveni agenda kuba a celebrated fool of this century. Many got to Gambo way buteleka. So Honorable Tamaguzi Semakura muna NUP cat. Uriya achari mu DP. Neranga wa NUP limi. Yambaye naga mutana simba kujeno Museveni mukaluka 226 agenda kubeera a celebrated fool of this century. Ekyo tukitwale Honorable Kyagulanyi. Fiki no yanziza n'abatugoberera banne mwe bali kubeerako nga mugobera Fiki Media muganda waffe Kwezera Joli yonna munyarwanda wa Bobby we bali kubeera nga otugobera namwe abatugoberera mwe na Fiki no yanze ekibuzo ky'obuuziza Fiki political science mu kitabo kya Aristotle oba ekya Leviathan ekya Thomas Hobbes
The State of Nature. So bakita The State of Nature kyawandiikibwa Thomas Hobbes. N'ekitabo ekya Machiavelli kyabayita The Prince. Ebitabo ebyo bisoma n'obigenderera bakulaga politics ali dynamic. Akyuka. Mu Buganda wano tulina olugero olugamba nti omuntu si kamwa kante. Ak'omuntu si kante. Kyova olaba nsobola okugamba nti nkugamba nnyo nti ayogera n'omugezi. Awo oba otegedde. Ayogera bitini. Fiiki Martin Luther King Jr. yagamba, we must learn to live together as brothers. Kide mu Luganda. Tulina okuyiga okubeera awamu n'okusula awamu okubeera awamu ng'abooluganda. Than living together as fools. Okusinga okubeera awamu nga twavaako. Ebigambo Fiiki byoyogedde n'abatugoberera ku mukutu guno ogwa Fiiki Media. Ayina amagezi aba yategedde dda. Obuze ekibuuzo. Mwaba NUP mwalemererwa okubeera ne baganda bammwe ba Mathias Mpuuga Nsamba, ba Bedi Bwanika n'abalala. Abooluganda statement ko girese? Ye njirese. Era wano buno obudde g'omu kubasinga okwogerera olaba ne chairman Nyanzi naye mu mugobaganya. Fiiki statement eyo ejjirawa? Kati Fiiki njaga kulaga nti living together as brothers, we have to learn that. Naye Fiiki womuwangala n'abooluganda ne mu kiyigo kiwangala. Fiiki njagala okulaga nti mu kuwangala n'abooluganda mutuka ekiseera n'olaba nga temusobola kuwangala nabo nga baaluganda. Kati ate statement kuzitya. Anti njagala kulaga Fiiki nti wemuyiga okuwangala because kati kino mu politics gwe tulimu wa Uganda. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yajja ne politics nga walaali. Nga tadi kyekiri kyenkulaze Fiiki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga wabuza muganda wange Kansala Isma. Yajja ne politics owa Uganda nga wankyukakyuka. Naye bwe yeegatta mu bannabyabufuzi abamu wankyukakyuka. Never. That's why nkugamba amaanyi g'obutamanya gasinga amaanyi ga Sitaani. Okimanyi nti be mukyaye be banje okusinga be mugina. Fiiki njagala kulaga kino kitwale gendo kikoleko survey. Okinoonyerezeeko. Tubadde mu politics wa Uganda nze nkigamba nnyo abantu bano abatugobera ku Fiiki Media. Fiiki ng'obadde mu politics wa Uganda ng'obadde omugoberera ng'obadde omufollowinga ng'obadde olonda obadde ogobera abakulembeze abeesimbawo ng'obadde ofollowinga buli kimu kigenda maaso mu Uganda essaawa zino otegedde abaagala okukyusa politics wa Uganda n'abatayagala kukyusa. Nze kuva bbiri nze ntandika okulonda yali 2016. Ntandika okulaba awo ntandika okulabira ddala nti waliwo alwanira ddala okufuuka pulezidenti w'eggwanga. Ng'olabani na waliwo alwana okuba nga asigala mu ntebe. Tulina politics of positions and politics of oppositions. Kati ba politicians we tulina they are politicians of positions. Not all of them. The likes. By the way, no can't the likes. NUP it is full of positions. Era kyobula abosanga byo basajja nga Umarumagara. Asajja bubanjawo. Nti asobola okuva mu kifo ekinene n'akyerekereza n'akola ki? Nakka. Nosanga omusajja nga Bibu Buwembo neera naye baba muwadde obuki ogufu. But in NUP it is politics of positions. Nedda sebo. Ogenda kiwakanyawa. Nkiwakanya kikumi ku kinnaakyo. Kati nze ndi mu NUP. Yes. I'm not in politics of positions. And then you are a supporter. No, Fiiki njagala kulaga. Fiiki owagira omupiira. Tiimu z'omupiira eri abasambi abasamba mu kisaawe mu makkati. Eri abafumba emmere. Eri abawagizi. Eriyo abakola mu management nga bw'obimanyi bigenda mu maaso. Eriyo n'omutendesi. Eri abooze mu gundi yonna naye nga bonna bannabya miki. Kati kino njagala nkikuleete. Kati mu NUP ffe tuli ku mission ya kutereeza ggwanga lyaffe. Kati nze njagala nkubulira ekintu kyemujjumu. Gwe oyinza okuba nti toli ready kwesimbawo oba okiraba bulungi. Muganda wange ono ye munnabyabufuzi ye ayagala kwesimbawo kulaba nga akolera abantu be. Okitegera bulungi. And in positions mulimu entalo nti oba Malende mulwadde ono kajje
temuli mukulinda, and that is NUP. Wabanga waiswa ebusoga bakubiddeyo twice jangwe nakawa. Ekyo kyetwogerako. Fiki. Nze nkulifalinga nnyo ku timu, nkulifalinga nnyo kuba ebyobufuzi gubanga muzannyo. Timu z'omupiira gye njo kulifalingako. Bw'obeera omutendesi omulungi, omanya ddi w'okyusa oli, nono n'omukyusa n'omugyayo n'oteekayo omusambi omulala. Kakati mu NUP, nze newaako ekyokulabirako. I'm not in politics of positions. And you are alone. How? With whom are you with? How would you? Mbayo omulala. Ali muki? Ojja kubadoonya kuba twali tumanyi n'okumanya. Kati for example, luli twayogera tugamba NUP yanjawo. Kikuleje no teyesimbawo. Obwekitaba bulungi. But ekiseera kituuka politics dynamics sigo kingana. Yes, I didn't. Kati obudde ajja. Kati Fiki nze nkuwa ekyokulabirako nze nganze. Nze nzikiriza nti ekizibu kya Uganda si position gye nandyagadde ng'omuntu. Nga gwe wekka. N'abalala gye bali Fiki. Kandi gutomanyi bumanya. Gye bali. Abunga buwagizi. Olwokubanga bali bawagizi ate abunga ebitabo balina bitono kati goizo boy na bingi naye ngo kati Fiki nze my professional. Nze mu professional public administrator. Which is fine. Kakati nze nzikiriza. Fiki nze nesimbawo ko. Wesimba nawo. Yes, nesimba nesimu NUP. Wesimba mu NRM. Nesimba mu NRM. Oba kitegera. Newe nazuula. Manyi Fiki abantu tutegerera mitendera. Eri omuntu ategerera ngisowani emmere muri mu ngalo. Eri omuntu ategerera n'ekyokulabirako ng'ali manju. Naga ngali manju. Naga wano Fiki yabadde ngamba. Nemba olwe manju gye batalowolereza. Yisha. Fiki gambye people genda osome ebitabo bya the nature of human beings. People understand in stages. Kati kankuwa ekyokulabirako Fiki oyinza okuddawo nga waga P7 nga question gye wagwa ogitegedde kati. Nga wagigwa mu bibuuzo bya P7. Nejuma njagala tudde wali nva mu byokumbuzabuza. Ate nkubuzaabuza nti. Njagala tukkirize. Ezimu ku ntale eziri mu NUP before. Bitya. Kati gwe mulonga nti NUP yo si yakulwanira before. Munimba. Fiki ebifo ba politicians bayine ebifo bibali mu kulwanira. Era sawa zino mu National Unity Platform bamaze ku expressing interest. Kansala Isima akunyonyodde n'agamba ina bamukoze eki? Naye akakiko k'ebyokulonda kivola mu ekali mu NUP akakulemberwa mukyala Harriet Chemutayi. Kagenda kera ku mache kagende ku ground bawengedde best candidate yesi. Tuyinza ofuna by independent abagenda okuba mu NUP nga bawere kikumi. Point of information. No, a point of information. Abagenda kola ki? Badi njagala nyambe ku mukuru Juma. Enda ko muyambako. Okimanyi tugenda funa abava mu abagenda okujanga ba independent. Abasuba ne mu kikumi. Yafudde awo. Kitufu nga bw'okyogedde. But it is someone is understanding of politics. And that is fighting for positions. Siganyi ndi position. Fiki bokera ku machano gamba okwesimbawo. Nga muli basatu. Abeesimbyewo ku kifo. That means nti mu fighting for a certain position. Therefore, weba wakomu eri abalina political maturity. Nagamba okay ekibiina kikyusize kandi yakansa yakoze speech ye mu kusooka. Yagamba nti bana ate bampadde card. Nkulaga naye yes ate yakyogeddeko naye nkulaga mu submissions ze yakulaze nti ayina abamuvuganya. Kituufu. Oba kitegeera so naye akimanyi bulungi ze mwesiga akimanyi bulungi nti weba naye kibiina tekimuwanzeeko kadi tagenda kwesimba independent. But there are people abagenda okulabwako nga bagoinga Fiki, that is their nature of understanding politics. Chovala nkugamba political development omuntu kasito kula mbyo obufuzi bogena mu sizine z'abazungu mu America mu awawa we batakuwa flaga tosobola kwesimba. Oba kitegeera nekati for wano political development yafe ya Uganda kati eriyo n'abali awo abatagenda kuwa kadi nga babalinze Museveni abalinze. Naye kimanyi nti no kati waliwo statement gye nawulidde njagala tusembye n'eno nga abamu kwa bloggers ba NUP bagamba nti ebibiina nga PFF ne DF gwe bannamakaadi mu NUP jajja okuddukira. Is it bad? Kati Fiki njagala muganda nga ekintu ekyo ky'obuuzizza Fiki njagala tusembye n'ekyo kibi political development politics gwe twogerako noga nti nzikiriza mu kibiina bwe kiti omuntu ng'obadde wakula mu byobufuzi va ku bano baddiira nga ba DF awo baddiira naye omuntu ng'obadde okkiriza mu kibiina ky'ebyobufuzi n'osayini noga nzikiriza mu kibiina ky'ebyobufuzi kino wobanga really you have maturity in politics pate we batekuwanzeeko mukisa kukwata flaga yaayo olina kudda mabega wakutaki no njagala nkubuuze omuntu okuva mu NUP n'agenda mu DF oba PFF n'agakanda ekaneesimbireko eyo eno tebampadde kadi aba akoze kibi.
mu political development oba oli double standards. So no information letter. Oyo abamuwadde ate bwe ekibiina ekiba kimuwadde kyo kibeera ki? Kakati Fiki nkulaze ne nkugamba nti after this situation gye tulimu eyakaluluka akamifu ke tugendamu because NRM egenda mu kayunga 16 ife tugenda ku selecting a card ng'ekibiina kya National Unity Platform nga kikulira akakiko kaki aka EMC. And the question is abagenda kubanga statement natandikise dozuya abagenda okwetaba okugenda mu DF bakimeyo card DF kiba kibiina kya bwekityo oba kakati Fiki si kibiina bwekityo wabula mindset n'okutegeera kwa gwe batawadde card noga kangende muki kati oli bwamuwa yaba akoze musango yamanyi baba bakiriziganyiza naye yamanyi kubanga kati Fiki nkwe ekyokulabirako nkulaze nti political development wo comparing ensi z'abazungu zetwegomba bwe bakumma card automatically you go behind. Okay sema dekano ngende watwa abakulu muzikiza nawo mulamuba Nabila nagayise mpalo mmanyi yaliko MP wa Kampala yali MP wa Kampala muna FDC we bamu makade bajo Lord Mayor Salong Elias Lukwago wa Lord Mayor eyo wa Lord Mayor yasala busazi najja mu NUP nejimuwa awani yali omukyama anti kati Fiki nkulaze nkugabe level political development. So what I'm asking is Nabira kye yakola okujja mu NUP kuba iba mu myekad yasala busaza dde mu NUP oyede wano muri mu kuvuma abantu batanseddo bamadi wale bagenda okuma kadi mu NUP mugende mbibine ebirala ngoyede president ya setting you ada NUP Nabira nasala nakola Nabira nasala nga bamumyeri kadi najeno ne bajimuwa. Yes kati Fiki munenya abagenda okikola nze ku lwange the way how I understand politics era nsoma ngeza okusoma nnyo ku bitabo by'abantu abenjawulo bawandise ku bintu ebyenjawulo as far as politics is concerned. Fiki political development omuntu kasite kuyingiramu nobango ogitegedde kiba kya buli azaamaanya oganye nti ndi mu NUP kitegeeza oba ononya position ati kati yo NUP omusajja oli yaze eriba mukubye mu kamyufu bamumye era Fiki wetugenda ogenda kola bebatagenda kuwa mu NRM ba minister bagenda okulangirira oli bamume flag ayagala okujja mu NUP ba mu DF kati wede twalaba ko NUP yonge ekikola yes bakikola Fiki kandi kati Fiki nkulaga sawa zino Fiki wotunulira NUP ya 220 ne NUP ya 226 waliwo enjawulo we are organized and we are organizing tulite mwali no dukire mbere yaliwo Fiki olinga tabadde mu Uganda tulite mwali twali mu mbeera ekibiina bana kiregistaringa oba tebakikole ki tebakiregistaringe umbrella bana agikiriza oba tebagikole ki kati byonna byali biri set no that time tebyaliwo and that time this time round that's why olabye ne expression of interest tuli ekitakola ki kankujikizeyo kando kam of course leo yaliwo bode mwalimu abali bavuganya ebifo ebyenjawulo byalimu abantu bangi ne bakola veti naye bongamba nti okujja kwa Nabira agenda okujanga pate oyete maze okutereera bagundi bamaze no bago bambifo ono weka wempe kidandala bamukako babafulumiza oyede mwalina one nabali bagala okwesimba kufo kya wa Kampala nga webali ngani nene mufuna Nabira Latif ya withdrawing sindo na ku Latif and Latif ya withdrawing position yeyo mwalina o Jose Camilio Fiki nawe atereka nawe esazo Jose Camilio ndiruda kati ngora Jose Camilio ngo mwakadi ya kibiina aliruda we sawa zino ngabaji wampuka the difference is the similarity andi jawuzo oli yenga baji muwa anti kati Fiki njaga toyinza comparinga Mathias Mpuuga nojja no comparinga na Jose Mbonde Camilio ngaba ye baji muwa Mpuuga batuwuddise ebiseera ebyo kati Fiki nze njagala kola conclusion yange with a simple analysis when you compare NUP eya 220 219 220 organization eyaliwo by then is far it was bad compared to the organization of now kati ne DF mutirike DF inenjawulo it is dealers front abo badira bali eyo wansi chobola mukaku wo comparing abaliwo bona balona ate mission yaabwe kulwanisa Bobi Wine mu Buganda tewali atali kubana NUP yajja nirwanisa FDC juba neyanziza yagala mpunzi kempo mulemu kansala ina kyangu kyagala okuyisaawo twagedde
twangu tunula bulungi anti meya bahatunuza kisa ndi meya wa national municipality adda Eretegekera kalulu. wenna omema naye nkoze bubi mbadde njagalayo ka information mu information eyo tugenda gifuna wali naye njagala twogere ku FDC nga pati ebadde kyefu wabuli omu ayogedde ku pati ye gweoyagala kudda ate ku NUP gyoboyogera naye bensaba information nga naye notagimpeerawo kati njagikuwa nengisaba wali gimpadde kuba kati oli ninayo akanyomero wengenda gikubira wenaaba mpuzi abakulu we banaaba tebatawo naye abatuwuliriza bajja kubanga tebakyaddukira wenjogerera information nzikiriza nti nnyonnyole obudde buno banfune bulungi kuba betujja wano tuba ne betukiikiridde naye obudde njabuku njagala twogere ku FDC ebadde kyefudde nga pati bweri kati enkolagana yaayo gyegendo gyeyina kati ne Democratic Front enkolagana eriwo wakati wa FDC ne DF saagala nnyo kugamba nti erina enkolagana ey'amaanyi ennyo ne DF naye nze kyenjagala okukkaatiriza nti FDC erina enkolagana ne DA DA yazadde DF baani abali mu DA abali mu DA be bali mu DF abasinga obungi si abasinga obungi bonna si bonna mpaayo ali mu DA nga tali mu DF siyagala kundeetera kukalubirirwa kunnyonnyola bintu nkugambye benti nze kyenjagala okkirize nti DA nga bwe twalaba people power neefuuka nebeera NUP ekisinde ne kiyingira mu kibiina kati ne DA erimu waliwo abaali aba people power abatayingira nopo anti nkunyonnyodde waliwo abaali aba people power abatayingira nopo njagala ompulirize bulungi okuggyako abaali balina bye beenoonyeza naye abaali bazze ku kigambo people power baali mba national end platform kati oyawulira ku kyabalina bye beenoonyeza n'abatalina bangi twabalaba osobola okukkiriza nti abakulembera people power si be bagitandika osobola okukkiriza nti abakulembera people power si be bagitandika kati ku bonna ani yali erina beenoonyeza people power bebo baani abalala bayingiramu beera wa mazima nga munnamawulire ate mbiri wa mazima beera wa mazima leka kubeera na interest mu kwogera kino abakulembera people power abakulembeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu si be batandika people njagala power nkubuuza ani atandika people power mwalimu Narongo Winkiza mwalimu Munyago ekigambo people power manyi kyatandikira kyemmanyi oyinza okuba tokimanyi kubanze kyemmanyi kyatandikira ku Kampala office olaba ku State House olaba ku State House ndabawo we watandikira people power etandikira bugiri mukawulu k'abasaala omanyi kye bayita design si design omanyi kye bayita design Winkiza yali yebugiri kati tugende ku kiki kyoyagala saagala ondeetere ensonga kwezoyagala kuleeta naye ng'okimanyi si ntuufu eyatandika people power ye honorable Kyagulanyi ye waali ebugiri akalulu kaliyodde kuba oyogera kalulu k'abasaale kaliyodde wendoza kaliyo 2019 2018 waliyo by election kasita baava mu Kamwiru then ne bajja mu Kabasajja gikwateko yaliwo ddi ne bambukawa njagala nkunyonnyola ebyo bannayuganda bategere gikwateko yaliwo ddi gikwateko teyaliko people power yaliwo ddi yali 2017 kati gikwateko togikwatako ye yaleeta people power yali liddawa waliwo kye bayita design n'okwoza mu design y'omulala gwe nojja nobba ekintu ani yaleeta design nkugambye yatandikira ku State House Church House ogiraba Church House ogiraba kati emmanju waayo opposite waayo waliyo Radio 1 opposite we wali State House abasingo leka nkunnyonnyole abadesigninga people power baali baana abaali bava mu FDC abadesigninga okulembera mu gikwateko togikwatako ne bagikomyawa nanti nkugaye be badesigninga ono najja nabba ate nabba ne bagireeta ddi ntwala ku mulama kuba kati bino ne binabikunnyonya tojja bitegeera tojja bitegeera so njaga tukirize DA eri mu DF sinnakiwakanyako DF
ekigizaala ye DA. DA eri mu DF. DF yeri mu DA. DA yenkulu. Okay, bameka bali mu DA abatali mu DF. Bangi. Ani? Waliwo ebibiina by'obufuzi ebibadde mu DF nga tebiri mu DA. Kati ebibiina by'obufuzi bibino wammanga ebibadde mu DF. Mubadde mu SDP. Mubadde mu PDP. Ndowooza bibiina ebibiri. Kati aba PDP bonna bayingidde DF. Kati ani nkuleetera akulira PDP kati ye treasurer kitegeeza kiri ekibiina tekibaawo. Akulira SDP kati ye secretary general kiri ekibiina kiba tekiriiwo. Oba kitegedde bulungi? Omanyi saagaata obise batulaba abantu abo bayingira DA nga ba bibiina ebyo bayingira DA nga ba DP block batuuza olukiiko kwa Afrikana ne bava mu nkolagana yaabwe wakati wa NOP ne DP block. Abo bombi boyogerako. Omanyi akulira DP block? Simumanyi yani. Nobody Mao. Bano tebali mu DP block. Tebalina mukulembeze. Sagala bintu byakwogera badduka mu DP block ne baddukira mu NUP. Omanyi obuzibu bwange njagala nnyo okwogera ku kintu kyemmanyi kyenyinako n'obukakafu. Sebo kyenjagala okwogera ku kati kankuyamba otegeere kino. DP block be yali etuuza olukiiko nali mugenya omuyite oba omukulu. Asoma kati wayitibwa otya ng'oli wa FDC oba tomanyi woogwa? Omanyi ndi musajja muganda bwaba abyolumbe ng'oggyeko ab'ekika bayita abatuuze oba abataka. Sebo mu butono bwange nina abantwala nti ndi wankizo era nayitibwa ng'omu ku abo ab'enkizo mu byobufuzi n'obukulembeze. Olwedde twakulaba ng'oli Masaka nga 23 Juni lwali 21 oba 21 Juni omwaka oguwedde mu kujagulizaako n'okwebaza Mukama Katonda ku bulamu bw'ekitiibwa Mathias n'okuba oluyimba oluwaana Mathias Mpuuga Nsamba era nti ye mununuza ze era agenda okukulembera eggwanga Uganda. Omwaka guno bakubye olulala oluwaana Nandala Mafaabi. Yogera marembidemu. Omusajja muyimba yakubye oluyimba nga lugenda luwaana Nandala Mafaabi okuba omukulembeze w'eggwanga lino. Ssennyimba ziriyo bbiri zonna za muntu omu nga oluyimba olumu luwaana Mpuuga oluyimba olulala luwaano. Obuzibu bwo katugende na luyimba ki? Obuzibu wakati awo njagala kukulaga engeri gy'ojjamu okutuula mu DP block. Obuzibu bwo oyagala nnyo okubuzaabuza ekituufu ekiriwo. Ennyimba oyagala ozimba ekikyo. Andi kakubuuza ennyimba si zizo. Saagala ngambe nti ennyimba zange oba si zange. Ekyo si kyenjogerako. Abantu bazinoonyeeko. Ezaaki? Ezizo ze wayimba. Oluyimba lwennyina oba oluliwo lwowa kitiibwa Nassan Nandala Mafaabi. Toyina nnyimba 3 ze wakubira ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba tuzikube. Omanyi kati nze saagala nnyo bintu byakubeera awo ate njagala ndeke wemba nazimbidde omulamu gwabayo. Njagala kulaga engeri gye wajjamu mu DP block. Leero no pulogulaamu ya leero entami nkubuulira mazima akasenge kasuse nyina ebintu byenjaga si kasenge bw'oba wampadde omulamwa bw'oba ondekako nyina bye saagala kuntwala olwo ntwala ewantu. Njagala abantu bategeere lwaki watuula mu DP block. DP block nagirimu mu meeting lwaki baakuyita bakitegeere nti musajja wamukubira ennyimba ezi. Totafuta bintu mu ngeri gy'oyagala kwogerako okitegeera gwenga omuntu waddembe okubeera nga editor, omuntu waddembe okubeera producer, omuntu waddembe okubeera composer. Ekitegeeza buno obudde osobola okukubira General Museveni oluyimba. Kati kankuweeyo ekintu kimu mu business tugeze ya taxi. Omuntu basaawo taxi tabuuza agiyigira nti oli wa kibiina ki. Waliwo ebintu bye tukola ku mirimu nga mu bwagazi bwo oba mu buwagizi bwo tobiyina naye ng'omulimu gukkako kikola. Kankuwe kyakulabirako ng'omusawo
omusawo asobola okubeera mu ddwaliro nga ye ng'omuntu wa FDC owenaali munajja ng'asigaddeko kikuba mukono asigaddeko kikuba mukono ng'ekimwetaagisa kumuyamba ng'omusawo addenga kati gwe kiwali okolera Mathias Mpuuga kyali ki? Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa saawukanangako naye. So wayimba abeera omukulembeze w'eggwanga lino 2026 onkaluubiriza okwogera ku pulogulaamu bw'oba oyagala bya nnyimba nja kujjira n'aba-NUP ze balina nga nze naziwandiika tontwalamu ebyo bya nnyimba wano tetwaze ku pulogulaamu ya nnyimba kyenjagala okumanya abantu olimba luli balujje mu ggalale gundi omuntu alina ennyimba abeere nazo zize oyagala ajje kuba pulezidenti w'eggwanga kuba oledde watuwanira wampise wano kwogera ku kinaye wampise wano kwogera ku tuli ku 2026 tugenda laba ki 2026 leka kunteeka mu debate yakyana kito nteeka mu debate ey'obuvunaanyizibwa ono bwatwa omuntu buno obudde akulabirawa kuki nze ndi wa Forum for Democratic Change ne tekyegijjaako kussa kitiibwa mu nkolagana eriwo oba kussa kitiibwa mu bakulembeze ab'ensa yadde General Museveni ndi omu ku bawegala ave mu buyinza naye sobola kuleerabira nti alina ebirungi byakoze mu bubi bwe alinayo ebirungi okitegedde mutoyinza kundowoozesa nti olwokuba ndi wa Forum sisobola kgenda ku mikolo gyawo ekitiibwa Mpuuga lwa nsonga ki kati ffe wano otukaluubiriza obulamu kuki wavaayo n'otugamba nti Mathias Mpuuga ye mukulembeze addako 2026 olwaleero kyekikolebbwa gwe kyotugamba nti olwaleero kyekikolebbwa bamuwadde obukulembeze kakati mba nalanga ekijja nati kati watugamba okulembeze w'eggwanga era tumuwe bawansa fiiki njagala ombeerere muntu mwangu okunyumirwa nga pulogulaamu tonteeka mu bulamu bwange bwa bulijjo ku pulogulaamu toli mu bulamu bwa bulijjo byontaddemu kati ojja nakutuuka oddeyo emabega oŋŋambe nti kaakati sisobola kuleeta kyoyogera ku Nandala Mafaali kwaga tekikola kyobola nakirese omanyi kati kyengenda okukola kimu kumbuuza ndeke kwanga wampadde omulamwa mulala bwe mba nanoonyereza ku kintu ndeka kye mba mbeerako pulogulaamu ogitta naawe kakati njogere ku kapumulemu nzije onekotwa alina bye yategese agenda kubanga abituwa NFIC Media.